Allahu liman hamida. Okusaala wano kutandise ku ssaawa 3 enkya ya leero mu Namunju w'abakkiriza. Allahu akbar. Wano okusaala kukulembeddwamu Sheikh Suleiman Kakeeto ng'ono asabye abakkiriza bonna bulijjo okukuuma emirembe mu byonna bye bakola. Avumiridde nnyo ebikolwa eby'obutujju mu nsi yonna n'ategeeza nti okuyiwa omusaayi okusingira ddala eri abantu abatalina musango ky'ekintu ekisimbayo okubeera ekikolwa ekibi ebisingayo okubeera eby'omutawaana. Ebikolwa ebikyamu ekyo aba akikoze ku lulwe abatakiikiridde umma eno yonna nga boolaba n'atali musiraamu asobola okukola obutujju ye nga ye kati nga boolaba Joseph Kony yasalawo okukola obutujju naye yali takiikiridde Lubaga oba Namirembe oba wa yakola bibye nga ye era bw'aba anenyezebwa nga ye Joseph Kony tanenyezebwa tebajjaayo dini wakkiririza ey'Abakatoliki nti bonna batujju kuba Joseph Kony. Sheikh Suleiman Kakeeto wano era alabudde abasiraamu bonna bulijjo okwewala ebikolwa eby'obutujju n'agamba nti bino byonna si by'abasiraamu era ekitabo kya Quran kibuvumirira nnyo. Abasajja bano abayita IC bano Islamic State abo oli wabalaba alowooza nti abo bakiikirira abasiraamu era babikola ku lwa ummeni eyo babikola ku lwabwe bo nga bo. Obusiraamu buno Allah bwatusiimira si bwe buyigiriza kati oba kye bakoze oba temunnakiwulira mu kutu gy'amawulire bafumbye amazzi ne geesera ne bakwata bannaabwe ne babatokosa. Luli balina be baakuba amasasi waliyo be baatema nga batemako ensingo ng'embuzi. Fe obusiraamu buno Allah bwe yagamba nti waraditu lakum al-islaama diina. Allah waraditu lakum al-islaama diina, mmwe mbasiimidde obusiraamu nga ye ddiini mwe mba munsinziza. Eddiini erina nizaamu yaayo, sisitimu enteekateeka yaayo ng'eviira ddala eri eyo yagitusiimira. Sheikh Kakeeto wano ayanjudde enteekateeka y'okuzimba omuzikiti omunene mu kifo